Nkwaniriza gwe yakatwegattako kabakadde nga tukulembetera ensonga butete bezitambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ebyokwerinda naddala mu kapera byongo bikyagenda mu maaso n'okuba ate nga bifuuse ensonga naddala obubbi bw'ebisolo obukyafuuse ekizibu ebitundu byeyo. Abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda bakola kyonna ekisoboka okusobola okulaba nate nga babitereeza. Abatuuze basazeewo nate okwamuka amaka gaabwe okusobola okudda ewalala okusobola okuba nga obaolyawo bafuna ku buweerero anti enswaswa eteyanula yerege ngalabi. Ng'embeera ekyongera okubeerayo obunkenke mu bitundu by'e Karamoja, abamu ku bavubuka mu kitundu ekyo bategeezezza nti baagala gavumenti ebakkirize bafune emmundu n'obusaale basobole okwerwanako ku babba ente ababafuukidde ekyonga nga batuuse n'okubagoba mu maka gaabwe, nga muno mubaddemu n'abakazi nabo nga bagamba beeteefuteefu okulwanyisa ababbi. Once you get a problem and you run to the police post that Kejong are now taking our cattle, they cannot react. They tell you that let them start to attack us, then we also follow the attack. Kwenye polo Karamoja tipase sono akerangore saltu kwando sonema. Abantu ababulidde amaka gaabwe mu kitundu kino mu budde buno basalawo kukungaanira ku kkanisa emanyiddwa nga Amaseniko Church of Uganda ne ku ssomero lya Amaseniko Primary School mu Kapera Byong District, era ng'eno gye bava ku budde obw'okumakya ne bagenda mu nnimiro okulima. Abasinze okukosebwa mu mbeera eno mwe muli abaana abato bakateeyamba wamu n'abakadde nga tewali na watuufu we basobola kusula nga n'ebyokwebikka tebalina. Olupoti John Peter ne mukyala we wamu n'abaana baabwe 10 be bamu ku bantu abasula ku kkanisa y'Amaseniko, nga bano boogedde ku bizibu ebyabatuukako omwali n'okubba ente zaabwe nga n'ennimiro zaabwe zaayonoonebwa, omwali n'emmere eya muwogo nga naye yenna yakuulibwa. Ari mudunu bere soda idise ngarakne soda ijaso kabituko so awure dana amamendu kapana saga ngata na beti na dari dwe somero nyokera amunahari. We want a reinforcement within us. We are requesting the government of Uganda, especially Excellency President Museveni, to help us with the guns so that we can keep our cattle and people for the security. Basabe government okuvaayo mu bwangu esobola okubataasa ku mbeera eno kubanga tebalina kye balya. Nyama mibura beti dwa nyam. Mametete ni nyama tale beti dwa nyam. Dikoto sapuga ni ngara kiso. Ngo aro lupoto John Peter le mame pora kere la perege la ridwe. Ssente wa LC y'okutaano Kapera Byong Francis Akorikin agamba nti bakoze ebikwekweto mu kiro ne basanga ng'ebiralo byonna bikalu ente bazitutte, kyokka ekyewuunyisa ab'ebyokwerinda ababaddewo okumpi tebabayambye. So shocking and surprising is that this place where animals were stolen is just 100 meters away from an us to detach anti-stock theft unit. Now, if Karamoja can steal animals 100 meters away from a unit of government called anti-stock theft unit, the communities are desperate. As a local leadership, we have told government, if in the view of government, agamba nti abasirikale abapoliisi bategeeza nga bagezezzaako okunoonya ente nga bakozesa pikipiki wabula ne zibula, era okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti tebalina busobozi na ngeri ki yakuzuulamu nte zibbiddwa. Even when they attempted today to go and follow the animals, they are saying they want to follow the animals through a motorcycle. Animals are passing through the bush. Our police officers are using motorcycles to follow the animals. It's unacceptable. This is a total failure on. Byamakumbi Emmanuel, Crossroads TV, Omunyo.